Kadama TV twabanyonyolako wano twaleetako program ne tubabuulira baboosi batrackinga batya bakadaama batrackinga batya essimu yo bakozesa batya kamera ne bagitega owantu ne babeera nga balaba buli kyokola ate ne wabeerawo ne kadaama eyagamba nti ate ye kyali kisusse nga boosi w'omusajja yali yatega kamera mu kitaala ekyali mu kisenge kye nga buli kintu kyonna kye yali akola yali akiraba ne tubanyonnyola omuntu engeri gy'osobola okubeera nga omanyaamu nti essimu yo bagitrackinga ani agitrackinga n'engeri gy'osobola okubeera nga obijjamu mu ssimu yeeyo ne wabeera nga tewakyali akutrackinga. Baboosi abamu bakikola just okumanya biki by'oyogera, mirundi emeka gy'okuba ewammwe, baani b'okubira, ng'olwo tuyinza okugamba ekintu kino ekyokutrackinga kya mirundi ebiri. Omukazi ayinza okukikola babeerako ne bigurupu byabwe eyo ne beenyumiza ne bagamba nti baba baabwe oluusi baagala ba housemaid oba bakadaama kati baba abakazi ye omukazi n'akikola ng'ayagala kulaba onyumyako ne bbaawe akukubira essimu w'otali, ekyo abakazi bakikola. Then ate ne wabeerawo abasajja abakikola nga ye atega butezi kamera ng'ayagala kulaba bakadaama nga yeeyambudde ebintu bwe bityo. So okutegeka kwa kamera kwa mirundi ebiri n'okutrackinga kwa mirundi ebiri okusinziira ku musajja interest ze n'omukazi interest ze. Kati ne wabeerawo ate kamera z'owaka ze bateekawo nga buli muntu okimanyi nti no mu nnyumba mw'okola mulimu kamera ng'okimanyi nti kamera eri awo, naye ate ne wabeerawo ne hidden cameras nga tomanyi mweri oba teriimu nga baabukweka bukwesi. So okutwaliza owamu muntu kubeera mwegendereza na kubeera kukola bintu bisaanidde. Kugamba ennyumba oba erimu kamera oba teriimu kamera gwe kola ebintu by'omanyi nti no bino ebintu oba ondaba oba tondaba si bibi. Wabula obuzibu bujja kuba no obeera ng'onteze kamera kati ng'oyo omusajja yatega kadaama kamera mu kisenge ekyo. Ekyo kibeera kintu kirala nnyo bwe kibeera tekirina bikikwatagana na mulimu. N'okubeera ng'ontrackinga olabe emirundi emeka gye njogera ku ssimu. Ekyo nakyo kintu kibeera kintu kirala nnyo. Wabula ate omukazi bw'aba akuteze alaba oba oyogera ne bbaawe oba toyogera na bbaawe aye naye kyemmanyi nti ye nga ye abeera ne right kuba abakazi Abawarabu tebeesiga bakadaama. Obufumbo bungi obwonoonese ku nsonga y'abakadaama. Mulabe bakadaama badde Uganda nga balina embuto z'Abawarabu, muwulidde stories bababa ne bajja ne bakwata bakadaama ne bayingira mu bisenge byabwe. So ebintu bibeera bya njawulo okusinziira oli kyayagala. Naye mulina okubeera nga mujja ebintu ebyo mu masimu gammwe. Suppose omuntu akutrackinga twabalaga omuntu ojjamu otya, onyiga koodi ki okuggyamu omuntu yenna akutrackinga kwebiri Kadama TV. Then n'okumanya mw'oli kamera mweri oba teriimu oba wonna w'oba otuuse ne bw'oba ogenzeeyo kukyala. Camera detector engeri ng'okozesa essimu yo nayo twabibanyonnyola. Kati then kasooke tuwulirize Kadaama ono naye ng'ekintu kyefaanaanyiriza ku bintu ebyo by'okutega kamera n'okubeera nga batrackinga amasimu. Mukulu Kadama TV gye baliko ssimu bulamu buli butya bali butya eyo Uganda muli bulungi. Omwanina kagundi ka audio kempuliriza akaawo then mukawuliriza naye nenyamba nenekengeramu kodala kituufu bano abantu balina engeri gye batutwalamu nga ebitategeera ng'abantu abatategeera tetutegeera batutwalira ddala wansi w'ebigere byabwe. Kati nze ekindese nzize ku ssimu twegendereze nnyo amasimu. Yes, nze bantrackinga then ne mmala n'embikola kye ne mbijjamu then mu kumala okubijjamu ne babeerawo awo. Kati essimu gy'abadde ng'akozesa abadde akozesa namba ya ku nnyumba nga gy'akozesa okundaba biki byenkola biki byenkola. Ennamba y'oku nnyumba eyo agikwata ennamba ye waba taliiwo alina kagundi kati essimu nga w'onoogituuza mu mmotoka ye n'ateekamu bw'ati ennamba ye n'ateekamu location then mu kuteekamu location eyo then n'atambuza oli ludda wa weebase okola mirimu otudde oli mu kulya bw'atyo. Kati ebyo byakola ki eyo location gy'akola
naye nga nze namugyako kuba ne location yange nagikuulako teriiko, nagifuula off. Kati awo n'abeera nga takyalina wanfunira, kati mukunfuna anfunira ki naddala ng'atambudde eyo. Anfunira ku ssimu ya nnyumba gy'akola ki gy'anfunirako. Then ekirala otukubira amasimu nga bakukubira amasimu g'obeera tomanyi. Bano abantu batutwala oba nga abatategeera, simanyi nakumanya. Nange bankubira amasimu naye ennamba sizimanyi, naye ng'ennamba z'eno Saudi. Essimu nagigula ku ssente yange ne layini nayo nengyegulira ku ssente yange. Naye bankubira amasimu agaloobaloba, kyokka abantu sibamanyi. Omubuuza akugamba eno ennamba si yeno, kyokka ng'ogirabira ddala nti ennamba y'eno Saudi. N'omubuuza eno ennamba yaani, n'akugamba nze sigimanyi. Nemubuuza lwaki tomanyi? N'omutunuulira ne mmulekaawo. Nze nange ebinsobedde bankubira nnyo amasimu naye simanyi. Ate nze wenjimutwalira ne mugamba nti eno ennamba yaani, waliwo waneeno akwetaaga ku ssimu yange, akugamba nze simumanyi. Ne weebuuza layini yange ye yalina ennamba yange. Nze ne Saudi sirinaayo muntu nti oba mikwano gyange nti giyinza okunkubira amasimu. Nedda. Naye nga bonna babeera boogera Luwalabu. Kasita mbakwata boogera Luwalabu lwe boogera. We nategeerera nti nno kati waneeno bayinza okuba bali ku ddiiru yaabwe, akawala kagenda ne kakuba essimu ne kalyoka kagamba hatha madamu maamu kalamu hatha shwe. Ne mbuuza shwe kiki kyenkoze? Kati era ku luno eno olusembye, luno olwokuna luno eno, omusajja yagenze kuwuluguma simumanyi nako. Lwakuba nti ate eyo essimu gye yakubiddeko teyabadde nseevingi. Kati siyinza kumanya. Teyabadde nseevingi oba baakikoze batya simanyi. Yaze dayirekiti ku ssimu, eyo essimu yaze dayirekiti, teyaleese 0+, teyaleese pulaasi, yaleese 55 gye yaleese. Naye ng'ate Uganda omuntu waba akukubidde essimu ereeta +5 2 6, then neeyongerezaako ennamba n'otegeera nti eno ennamba ya gundi. Bwe batyo bwe bakola. Naye ate ono ye we yakubye teyaleese pulaasi 966, yaleese 55. N'akuba essimu, yagikubye emirundi 5. Ogwokutaano ne ngikwata ne ngitwalira ne mugamba ono ani? Ankubira buli ssawaani. Nambuzaabuza ne ngamba ffe tetumumanyi oyo, tetumumanyi. Era yayogedde naye mu Luwalabu. Then mu kwogera naye n'amala n'ampa essimu yange. N'alyoka ambuuza eno ennamba yekkata, eno ennamba tetugimanyi, ffe tetubamanyi. Ne weebuuza tebabamanyi. Essimu yange ani agigaba? Nze sigaba ssimu. Kituufu twegendereza abantu bano eno batusuula nnyo mu butego. Tubeegendereze ddala. Ate tufube nnyo okulaba nti tuyiga n'Oluwalabu lwabwe. Buli w'obeera oyiga ekigambo Omuwalabu ky'ayogera n'omanya nti kati kino ekigambo ayogedde bw'ati kitegeeza kino. Tetugwa mu nsobi. Naye gwe buli weesuulirayo ogwannagamba n'ogamba nti nze ebyo byayogera tebinkwatako. Mukwano, abaana bangi bafudde nga bagamba nze ebyo tebinkwatako. Omwana bw'ajja agenda ayogera agambe nti ngenda kumutta ng'ayogera ku ssimu ng'ate akole kumpi.
then ye mu kwogera gwe n'ekigambo n'okitwalira awo naggalaale n'otakitwala siriyasi ng'ate ye ali siriyasi ku kyayogera olaba wogwa mu buzibu obwo